Kitaffe omutukuvu atwagala, mu linnya ly'omwana wo Yesu tukwebaza kubanga osiimye okubeera naffe mu kusinza kuno, era tukukoowoola tukusaba Mukama gwe kennyini nannyini kunyiga biwundu era kiinamu obumanyirivu. Mukama okitukolereko. Katonda waffe, ekitiibwa n'ettendo bisobole okubeera ebibyo. Emikisa n'emirembe byewatusuubiza Mukama byongere okubeera eri buli kinnoomu. Weewaawo ku lisiti y'abo aboogeddwako mulimu bangi nnyo ate abatoogeddwako, naye mu bujjuvu bwa byonna buli muntu Katonda waffe omuyiga ebiwundu olw'okuviibwako abaagalwa baffe. Nga tusoma ekigambo ky'Omukama yogera gye tuli, gwe kennyini otwekoleremu omulimu nga bw'oyagala ku Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Njagala okuwuliza oba tukyawuliziganya. Amiina eyo bwe ngikoze. Gye tuli abaagalwa. Amiina ssebo. Gye tuli ssebo. Weewaawo. Ekigambo kino kye tuliko, njagala okwebaza mukadde Ssemakula yakyogeddeko n'abalala bana, ebigambo bibadde birungi ddala ddala. Tetuzze kusabira bafu baffe oba, naye okubajjukira ate n'okwebaza Katonda olw'obulamu bwabwe bwe yatuwa ne tusobola okubeerako nabo. Ekyo kikulu ddala era twebaza Katonda akitusobozesa. Twagulaba nti okuwummula okw'omuwendo, ekyamazima kye tubadde tukola era kye tukyakola bakiyita okukungubaga. Ekigambo kino okukungubaga, omwogezi omu yagamba nti mourning is a time of sadness because of a loss, and it's an expression of grief or a time of grieving that follows a loved one's death or other serious loss. Ekyamazima buli muntu aluma bubwe, ate buli muntu alumwa bubwe. Kankiddemu, buli agenda akuluma bubwe, ate na buli muntu alumwa ngeri za njawulo bwe tuba tutuuse mu kufiirwa. Ekigambo omuntu bw'akyogera nti ky'oyitiramu nkimanyi, newankubadde nga yafiirwa, kiba si kituufu. Buli muntu alumwa mu ngeri ye. Era ekyandisinzeeko obulungi bw'oba otuuse ku muntu afiiriddwa, mpozzi ekisinga obutuufu nti Katonda amanyi ki ky'oyitiramu. Kituufu famire yaffe efiiriddwa abantu bangiko, neesinza kugamba mbu kye muyitiramu nkimanyi, sikimanyi, wabula Katonda amanyi buli omu ky'ayitiramu. Era ekitukuŋŋaanyiza wano n'okusembyayo obubaka buno, Katonda yennyini nannyini biwundu bya mitima abisobola, yennyini asobole okunyiga ebiwundu. Mpozzi era nga sinnagenda wala nnyo, kye saagala kuwa kamfati muntu yenna nti waliwo ekiseera w'onaatuuka nga tokyajjukira nti gundi yali relative wo oba yali mukwano gwo era kati takyaliwo. Ekyo tekiriiyo. You will always remember. And but only what the Bible tells us is not to mourn like those who don't have hope. Sikwe kukungubaganga bali abatalina ssuubi, naye nga ojja kujjukiranga kubanga omuntu oyo kyali kitundu ku bulamu bwo. Yali mukwano gwo,
yali mukadde wo, yali muganda wo, yali mwannyoko, kyonna kye kyali yakiri. Era omusajja omu gwe bayita Elizabeth Kubler agamba nti okufiirwa kuno kuyina emitendera ng'etaano. Esooka ebeera ddinaayo, bwe bakugamba nti gundi afudde noga nedda tekisoboka, naye ne kituuka n'ofunamu obusungu akiyita anga, n'ogamba naye abasawo baabadde bakola ki? Era mu stories zammwe mwenna muzze munnyonnyola abasawo ne bakola kino, ne tusitula omuntu ne tumuddusa mu ddwaliro ne bamutwala mu theatre, n'ogamba weera abasawo baakola ekitundu kyabwe. Naye oluusi emirundi egimu ne tutera okubuuza ne Katonda yennyini ti ate kati ye Mukama paati ye yali ludda wa? Anga ebeerawo ogezaako okukwasa obulumi buno, the loss onto someone, onto something. Anti kakati n'amalwaliro gaffe, anti kakati naye era kituuka oba ani oba ki, ekintu kino kye bayita okufa kyayingira oluvannyuma lw'ekibi okuyingira mu nsi. It is something that is inexcusable. Toyina bw'osobola kukyewala, kyajja kitundu ku bulamu bwaffe. Waliwo omuntu omu eyawummula mu famire yaffe, kale yali mukulu wange Ssebayiga, naye yali musajja mwegendereza ekisukkiridde. Sigamba too much, but to a good extent. Nga yeegendereza mu by'obulamu mu ngeri zonna. Naye nzijukira bwe nali njogera ku lumbeerwe, nagamba sigambye nti bannange tubeere careless about life. Gezaako okole ky'osobola okukola. However, even if you did it, death is part and parcel of life. Kitundu ku bulamu. Era olw'okuba akadde ke twogereramu oboolyawo kayinza okuba akafunda, Bayibuli kyeva etuwa ekigambo kimu ti mutambule nga muwoomye, full stop. Otherwise, anytime, emirundi mingi nnyo tuzze tuwulira abantu ab'enjawulo. Waliwo olumu kanisa wano eya KCC baali bayimba ku stage on Sabbath, and somebody went up front and he read a piece of music, a stanza. Bw'amala okugiyimba aba atambula adda emabega, ne balowooza nti he has just skipped a step, kyavudde agwa. Kumbe yali olwamaliriza obulamu bwe ku sabbiiti, ku kituuti, mu kuweereza n'awummula. Mulundi ogumu nagendako mu ssomero erimu n'emperezaayo Friday. Bwe mperezaayo mu kwaniriza sabbiiti kwenkeera, wabeerawo omubuulizi n'abuulira bulungi nnyo, abuulira ku kudda kwa Mukama waffe Yesu, n'abuulira n'agamba bane mu kiseera kye tutamanyi Yesu w'anaddira, tweteeketeeke. Kaakati ne balowooza nti he was acting what he was speaking when he went down so lowly like this. And by the time they lifted him from the pulpit on Sabbath and in sermon and in divine, okumutuusa wabweru, he was already dead. Okufa tekuliiko formula. Tekuliiko nti bw'okola kino tofa, bw'okola kino naye it is. Sigambye era nkiddamu kaakati. Let us not be careless with the life, but however careful you may be, it will still come. Now, the little time you have and me, I have, one, Katonda kwe kumuwa obudde, omuwa omutima gwo. Kuba tomanyi onaawummula otya. Sasiri erina kuba, enaabeera accident, anaabeera mutemu.
Naku ezo waliwo story gye mbadde following a certain family baali bweru eyo naye ne bajja kuno naye ate omuntu kirabika ndowooza gwe baali bayazika ennyumba mbu n'amalawo obulamu bwabwe kwegamba anything our comfort is only in the Lord, that in him even if we rest in his due time Yesu bw'alikomawo alituddiza obulamu obutagwawo. Nabadde nkuwa stages nti anga bweggwako ne wabeerawo bargaining naye ndowooza ate oluusi n'oyingira mu depression naye kirabikira ddala omuntu ono yagendera ddala and it is true yagenda. Then you reach what we call acceptance. Kituufu gundi yagenda kati mpitibwa oba mulangambi ye mwami afiiriddwe omukyala oba ndi namwandu mukyala afiiriddwe omwami oba ndi mulekwa omwana afiiriddwe omukadde w'omu oba ndi nfuuzi afiiriddwa bombi n'okkiriza era tekisobola okujjako waliwo akatera oluusi okujjaawo n'otandika oluusi okuloota omuntu ng'oyo gwe wali obaddeko naye nga you are in a certain experience, a certain maybe function or whatever, but nakyo si kyangu naye oluusi ne wejjukiza n'ogamba no omuntu ono yafa yawummula. Oluusi abamu ate awo batandika nti ate gundi yandoosezza n'akola bw'ati n'akola bino n'akola biri kwegamba ne bitabeera birungi. However ffenna nga bwe tuyitidde mu kufiirwa okufaanana bwe kutyo omwogezi omu bamuyita William J. Wooden yagamba nti at least ebintu bino ebina naye nga tebiri mu order. One, accept the reality of the loss. Coming full face with the reality that the person is dead and will not return is the first task of a grieving individual that needs to be complete. Nenga sinaba kutuukira ddala ku stage eyo munzikiriza okwogera erifa abakyalina abantu nga tubalina oyina abaana oyina bakadde bo oyina muganda oyina mwannyoko regardless of the history, regardless of the treatment or mistreatment. Kino Mukama yakimpa nkyogera nti do your best. I've done my honest part. Kwega do your honest part towards that person. Mwagale mukole bulungi nga bw'osobola ng'okyalina omukisa ogwo leero. Si kirungi abantu abamu tugenda ne tumistreatinga bannaffe in one or the other for any reason, because maybe they did something wrong to you sometime before. Naye naawe n'osalawo nti nange sijja mubuuza. Kijja kuluma nnyo omuntu oyo bw'agenda nga you had the opportunity to greet, you had the opportunity to say hi, but because of some historical whatever and you didn't use that time. Kati bw'agenda nga wakola ekitundu kyo, you don't feel so much pinch. I happen to know of a certain family bayina bakadde baabwe and their parents were aging naye nga baali tebaakola bulungi nnyo maka mwe banaabeera. So the family chose to build a house for that family, for their parents. Naye abamu ku baana nga balina ensimbi ne baga kakati ennyumba tuzimba yaki bamuzeeyi bakaddiye kati egamba ne babeerabeera abwe batyo. But some of them really went ahead and they built the house. Era ne babakolera n'emikolo gyali gyakuweza myaka nga 54 mu bufumbo. Kagamba they celebrated their lives while they were still around. But some of the children didn't do it. They didn't get part of that process. Okubateekerawo ennyumba ennungi n'okubalabirira. Naye abazadde baatuuka ekiseera ne bawummula. Abaali baakola ekitundu kyabwe baawulira bulungi. I mean, they felt the loss, but they felt they had done what they could do at that time. Naye nakimanyako ti abataasobola kukikola
they would reach a time like a Christmas or end of the year. Never call a lot of shopping, never be too sakumuriango. But when the house was empty, there was no mother, there was no father. Njagala okwebaza abakyayinawo bazadde bamwe oba abantu bemuyinza okulabirira, and you do your honest part while they are still around. It gives you a consolation that I did what I was supposed to do. Kegamba chikola bulungi era abakyayina omukisa. Newankubadde we are celebrating the loss of the other people who went. Ne tukyayinawo ate be tulina ba relatives baffe, abakyala, abaami, abaana, bazadde baffe. Please send something there. Era mpozi mu ange eno njagala okwebaza the Ugama family. Kyogeddwa naye nange munzikirize nkyogere kubanga I have experienced it. Twagala okubebaza olw'ekyo kye mukoze, kube mumanyi ne bwe mutamanyi, kuwulira bulizi nti gundi mulwadde ne musindika ssente, ne musindika obuyambi, ne musindika obujjanjabi. Ennaku zino abavubuka balina ekigambo kye boogera nti kankikole, gavumenti yemanyi kyerimpa. Ne mwebala okukikola, Katonda yamanyi kyalibawa. Bayibuli eri clear about that. Nti nali mulwadde ne munzijanjaba, nali musibe ne munnambula, nali n'ebizibu ebiti ne munkolako. Ugama family generally mwebale obuweereza na kino kye mukoze era nabo buweereza for the hurting people, for people who are in challenges. Mwebale Mukama yamanyi kyalibawa. I am a witness of your services to the Lord. Ndwaziza nkoze ntya nfiiriddwa naye mubaddewo nnyo era temujjanga okwo. Kigambo ekyo mu Luganda oba tekyatereera bulungi ate temujjanga okwo naye nga kitegeeza nti never stop, never cease to do good. Katonda asiima obuweereza bwammwe, naffe abantu bambi tusiima. So accept the loss. Bw'obanga omaze okukola ekitundu kyo, omuntu bw'aba awummudde, kkiriza nti aba awummudde. Munzikirize newankubadde omuntu omu ayinza okugaa nti naye gwe buli kaseera ate era by'oyogera, naye nga there was an experience that God gave to me. Let me be bold to say it. When I was towards the loss of my wife, Katonda yambuuza ebibuuzo byonna nali nsaba. I'm trying to paraphrase olw'obudde kubanga eyo obudde bambi abamu bubazibiddeko ddala muri mu midnight. But let me try to squeeze my message. Naye yambuuza ebibuuzo bina nga bye yabuuza Yobu kumpi. Nali ngezaako okumusaba Mukama, konze Mukama nyamba omukyala akomewo tumulabeko. Of course, one of the things I would like to share with you is that Katonda buli kintu akikola mu budde bwe, akikola olw'obulungi bwakyo. That is Ecclesiastes chapter 3. Buli kintu kina obudde bwakyo. So ekiseera bwe kiba kituuse nti omuntu kulwala, weebale kola ekitundu kyo, naye era still bwakiba kituuse ekyokuwummula, awummula. Kyova olaba nti bwe tuba tukyalina omukisa, oba mwana wo, oba mukadde, oba muganda wo, oba ani, walina ky'oyinza okukola, kikole ng'omukisa gukyaliwo. Famire eri nno sigimaliriza. Mba shoppinganga ebintu, oli najja n'abeera ku mulyango okwo n'akaaba ng'alina a lot of shopping. Naye nga the parents were not there. Ne babeerawo kwegamba. Naye nalaba nga it was more hurting for those who did not do their honest part when somebody was around. So while there is that opportunity, simanyi family yammwe oba abantu bo naddala abaakuyisa obubi oba abataakukola bulungi, please omwoyo atugamba mu kuyita mu kigambo kya Katonda nti twagala abalabe baffe, tubasabire, tubakole bulungi. So send a gift, send something good to those people. Ojja kuwulira bulungi bw'aba afudde gati I did my honest part. So mbadde nkutuusa mu nsonga eno nti Mukama naŋŋamba nambuuza ebibuuzo byali bina ebisooka nti kazi waliyo mu lukiiko lwateesa okuleeta omuntu ono mu nsi? Tinedda. Nambuuza ekyokubiri, kazi waliyo otuula ku lukiiko olwateesa okukuza omuntu ono okutuusa lwe wamulaba? Tinedda. Ekibuuzo ekyokuna, wakozesa minzaani kyoba galubindi kikaaki okusobola
okupima nti omuntu ono ye mutuufu neŋŋaa nedda mukaa kubanga n'okuba teyali wa ggwanga lyange teyali wa buyigirize bwe nali ndowooza teyali naye n'ondaga nti ye muntu omutuufu nambuuza ekyokuna nti obadde okozesa kakodyo kangeri ki obufumbo bwamwe okuba nti bubadde yadde kukonze Mukama gw'oyamba nga bwe tutera okusoma lesoni n'osoma omutwe n'olunyo olw'okujjukira noga what is the correlation between the two nampaamu akadde mbadde mugamba nsaba onnyamba omuntu ono asigale ate kakati bino ebibuuzo ebyo to summarize nandibadde mbabuuza nti biyamba ki Katonda kye yali agezaako okuŋŋamba nze Katonda nze nateesa okuleeta omuntu ono ku nsi nga Yeremiya 1:5 bw'agamba tinakumanya nga tonnaba nakuba mu lubuto lwa nnyoko. So God knew about all those relatives of ours that we have lost. And it was him who in his wisdom said, let me create this person. Era kamuteekewo mu nsi. Number 2, it was him and it is him who sustained and who sustains each one of us up to where we can demise. Kale nno ng'agezaako okuŋŋamba kituufu nga bwe bagamba nti nannyini kakomo kati kankose galubindi zino ze nnina nti nannyini galubindi abaazikwazise bw'akugambira nti mpa ng'okwata galubindi ng'okolotya muga nti galubindi zo zizo yaaba yateesa engeri nti omuntu ono kamuleete ku nsi yaaba yakuyamba kabeere mwana wo tewaliwo n'omukufa yagaa nti njagala nzaleeko omwana nga w'amaaso manene nga wa haiti eno wa mubi wa sikini bweti no it is God. So he was like saying it is true you have been having this person with you but it was because of me. And now it is the time out of my person to rest. Era kyovula nti olunyiri lwaffe lwaga nti bamukisa abawummulira mu Mukama waffe kyavudde tugamba omutwe kyokuwummula okw'omukisa it is inevitable oba twagala oba tetwagala oba naye okuwummula kitundu ku bulamu naye kwe kuwummulira mu Mukama waffe. Kale nno bw'amala okumbuuza ebibuuzo ebyo ebina kyera nze mbadde mbeerawo osobole okubeera n'omuntu ono mu ngeri gye mubaddewo. N'alyoka nsimba ebibuuzo 2 ebyasembayo. Ekyokutaano n'aŋŋamba kati oyinza okuŋŋamba nti oyagala omuntu ono okusinga nze. Omuwuliriza n'omulabi ali mu kusinza kuno nga tunaatera okuwunzika. Katonda ye yali asinga okwagala omuntu oyo gwe wafiirwa. Era Bayibuli n'okugamba egamba God grieves even more than you do. Nga bwe yakikola eri ku ntaana ya Laazaalo atunuulira how death came into the world n'atunuulira okubonaabona kwonna kwe tuyitamu n'akaaba even the more than we do. Era omuyiiya omu ow'ennyimba kyeyavaayo oluyimba nti tears are a language God understands. Okukungubaga n'amaziga n'okukaaba Katonda yasinga okubitegeera. Kyekibuuzo ekyokutaano kyagala nti can you claim to love this person more than me? And the last question was can you give me counsel? Oyinza okumpa ekirowoozo oba advice on what to do with this person? In reality I denied all those nti Mukama I can't. Era nga seebase n'empanika n'emikono mu bbanga neŋŋamba nti Mukama gwe waleeta omuntu muno ono mu nsi ng'ebibuuzo bwe yazze abimbuuza gwe wamukuza nga nzikiriza nti it was all him. Gwe wandaga nti ye muntu gwe naabeera naye. Ekyokutaano gwe obadde naffe ne tubeera n'amaka agabadde yaddeko. Mukama siyinza kugamba nti mwagala okusinga gwe era siyina kye nnyinza kuteesa. N'empanika emikono mu bbanga nga seebase konze Mukama wuuyo ali mu mikono gyo. Let your will be done. So
fellow mourners, as we go through this morning, I would like to whisper words of love and hope that this you are going through is more in the heart of God than you. Ye yateesa okuleeta omuntu oyo, yamukuzizza, yamutuusizaawo, but out of his will, out of his wisdom, there is a reason why God has allowed this person to rest, and will allow others, and even all of us, to rest in case Jesus will have not come back. Naye ng'abikozesa okwagala. Balumi 8 olw'abirimu 8 kyeva lugamba nti eri abaagala Katonda era abayitibwa ng'okuteesa kwe kuli ebintu byonna abikolera wamu olw'obulungi. Ennaku zino newankubadde nkutte Bayibuli eno okugisomamu, naye nnina ebyawandiikibwa naddala okufiirwa kwonna akasembayo okufiirwa kye ndabanga ekyawandiikibwa ekyava mu Bayibuli ne kikuukayo, and it was implanted in my heart and in my life. Kyawandiikibwa kino mukimanyi nnyo mwenna, naye munzikirize nkisome olw'omukolo guno, ekisangibwa mu Zabbuli 46 olunyiriri olusookaga nti Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba nnaku. Mu Lungereza kiyita a very present hope in times of trouble. Kyava ayongerako olwokubiri kye tunaavanga tulema okutya ensi ne bw'eneekyukanga. Ensi bw'ofiirwa oyagala toyagala ekyuka. Naye ekitakyuka is the presence of God. Era ekyo kye njagala okubasibirira nga nange bwe neesibirira. I'm not in this message that you people, as I am pointing this finger to you, 3 are pointing to me. More of to me. Nti ensi ne bw'ekyuka n'ensozi ne bwe zinaasigukanga mu buziba bw'ennyanja, even if anything changes, God is a very present hope in any time of trouble. Amen. Waliwo ebintu bingi nnyo by'oyinza okulowooza, munzikirize as I some of this pain, nti ekimu ku bintu ebiyinza okukuluma nti naye ne gundi kati nze waliwo families nnyingi nnyo I feel I have loved to be there, like the Womeri family and others, but practically I haven't even been able to reach there. Oyinza okubeerawo n'ogamba nti naye gundi n'atajja kunkubagiza, gundi n'atankubira kasimu, gundi n'atakola bw'ati. Yes, ekyo nakyo bwe natuuka mu kufiirwa, omuntu omu n'akola deliberate effort to explain, gwe wafiirwa, ye teyafiirwa, oba oli awo yafiirwa, naye obulumi obubwe bwanjawulo n'obubwo. So nsaba weesibe ku muntu omu yekka bamuyita Katonda, nti amanyi ky'olimu, amanyi ky'oyitiramu, ate ye yekka, ate yennyini mu ngeri ye will find how to bind your wound. Naye era enkovu esigalawo. Wow. Enkovu eyo eyitirawo ddala finally Yesu Kristo bw'alijja, nga bw'ayogera mu Yokaana essuula 11 olunyiriri olwa 25, bwe yali ng'ayogera ne Maliza ku ntaana ya Laazaalo, n'abagamba ebigambo ebyali eby'essuubi era bye njagala ffenna okwongera okukakasa, kuba tubimanyi, naye kwongera kujjukizaganya, kubanga abagamba wano n'abagamba nti Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde alibeera mulamu. Na buli muntu mulamu, naye nga sinaba kugenda eyo, agambye nti nze kuzuukira n'obulamu. Abaagalwa tulina essuubi eddamu, kyavudde eri mu Sesalonika essula ey'okunaaga nti temukungubaga ng'abo abatalina ssuubi. Ffe tulina essuubi. By the way, one of the big surprises ne mwannyinaffe N.G. White gy'ayogerako, ti mu ggulu walibeerayo surprises nga 4. Esooka ye ggwe kennyini okuba nti oliba otuuse mu ggulu, kubanga tuli boonoonyi, n'oli ewuunya Katonda yakikoze atya ne ntuuka mu ggulu.
Surprise eyokubiri waliwo abantu bangi nnyo naawe betusuubira nti tebabatizibwa tebakoze batya. In their life they might have whispered, God have mercy on me, and God does answer that prayer immediately. So we shall be surprised by many people, even ne betutalabye nga babatizibwa tebakumye na ku sabbiiti nga batuuse mu ggulu kubanga bagezaako okukola ekituufu kye baali basobola okusinziira ku kutegeera kwe baategeera. Surprise etali nnungi nnyo ye muntu ate gwe wali osuubira okubeera mu ggulu ate okuba nti talibeerayo. Naye nga surprise eribeera esinga obunene ebbiri ye ggwe nange okuba nti oliba otuuse mu ggulu, then n'abantu be tutaasuubira nga batuuse mu ggulu bajja kuba bayitirivu nnyo. So there will be more people to be saved than people who will be lost. Kyava agamba wano mu 2:5 Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu, na buli muntu mulamu akkiriza nze ye ggwe nange nga tukyali balamu talifa emirembe n'emirembe. Tekitegeeza nti tetulifa, kyagamba tuba twebaka. Kyova olaba nti mulamu wagaffe gamba nti okwebaka okulimu essuubi. Kyava agamba nti kwegamba ebigambo ebyo bya ssuubi era bituyamba. Walk through the pain of grief. Amaziga bwe gajja gakaabe, it is natural, naye singa atalina ssuubi. Bw'oba okujjukira mumujjukire kye tuliko si kikyamu, era ekyo nkibabuulira misana. Tosobola kugamba nti kaakati gundi taata wange sikyamujjukira, mukyala wange sikyamujjukira. Obajjukira naye abavubuka bakiyita ennaku zino ne weekuba amakonsole nti Mukama akimanyi, Mukama yasiima kibeere bwe kityo, Mukama alina ebirungi bye yakirabamu bye simanyi, bwe tulituuka mu ggulu alibitubuulira. So but mainly what I want to say, God calculates the best moment for somebody to rest naye nga awummulidde mu ye. Then adjust to the environment in which the deceased is missing. Okutandika okukimanya nti kuba kati maama tajja kubeerawo, tata taliiwo, mukulu wange muganda wange taliiwo. You adjust to that era n'omanya nti well kyekyo. Nina kye nalaba ku muntu omu kye yakola naye ne nkyagala. Bwe yatuukanga mu kiseera ekyeyandibadde atwalira oba maama we some things like a Christmas shopping oba end of year, n'abeerako some people gy'abatwalira kubanga awulira ekiseera ekyo yandibadde atwalira maama we ebintu oba somebody, naye n'abeerako baabiwa. Egamba ekyo nakyo nakiraba nga si kibi. Kale nno then finding an enduring connection with the deceased while embarking on a new life. Egamba akagambo mu luzungu kabayita walking on, tekali very applicable naye ke tukozesa that I'm walking on, naye nga you remain hooked of course in somebody's life. Yali kitaawo, yali maamawo, yali ani, yali mwanawo, kisigalawo naye nga okisigalizaawo mu Mukama waffe ate n'okkiriza obulamu okugenda mu maaso. Ekyo kikulu nnyo okubanga tukikola. Kale nno Zabbuli 3:4 kyava agamba nti Mukama abeera wamu n'abo abakungubaga, abaagalwa Mukama ali wamu nammwe. You are not alone, you are not alone at all. Mukama ali wamu n'abo abakungubaga. Bakolinse ekyokubiri essuula esooka nti praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comforts. Y'alina ekisa kyonna, all mercies. Era ffe bye twogera bambi kitalo ng'olabye biri a bit kungulu, but he, God, is the Father of all mercies and all comforts. Ky'ekyamazima Katonda akikola. I can testify. Katonda yamanyi bw'akusaasira n'obeerawo ne bukya ne buziba nga toyina muntu oyo gwe wali omanyidde. Katonda akikolera ddala. Kyenvudde nkugamba nti ekyawandiikibwa kiri eky'omu Yokaana, Zabbuli 4:6. Nkiraba ng'ekyavaayo mu Bayibuli ne kiyingira mu bulamu bwange. He is a very present hope. So Katonda akikola. Era olw'okuba yamanyiira
embeera ezo. Isaaya 5:3 aga nti he is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. Ye muntu ow'ennaku era yamanyiira ennaku. Yesu ennaku yagimanyi. Ke comfort kenjagala owulire. I am not alone in this. God knows what I am going through. Kyenakuganze newankubadde nfiiriddwa abantu bangi. Siyinza kulimba n'akatono mbu kyoyitiramu nkimanyi. No, but Jesus knows. And his knowing means he knows how to bandage your wounded heart. And at time T, as Revelation puts it, he will end this crying. Ajja kukomya okukaaba kuno. Kwegamba agamawulire makulu nnyo. Era ekyo kinkuumira mu kukkiriza abaagalwa. Ne ngamba kale katuboneebone, naye at least waliyo essuubi Yesu ajja kukomya okukaaba kuno. Mugamba mutya abaagalwa? Ekiseera kijja era kinaatera. Yesu agenda kukomya. Bannange nkwegayiridde osubwanga ebirala naye tosubwanga okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Agamba nti ndi mu Kubikulesuleya 21 olunyiro olusooka agamba nti ne ndaba eggulu erijja n'ensi empya, kubanga eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze, n'ennyanja nga tekyaliwo. Mbu ne ndaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi kijja nga kikka okuva mu ggulu w'ewa Katonda, era nga kitegekeddwa ng'omugole ayongereddwa bba. Olwokusatu nti ne mpulira eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga lyogera nti laba eweema ya Katonda wamu n'abantu, era anaatuulanga wamu nabo, nabo banaabeeranga bantu be, naye Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo, Katonda waabwe. Amiina abaagalwa. Nti naye alisangula buli zziga mu maaso gaabwe. That is a promise that God is giving to each one of us. Alisangula buli zziga. Buli muntu afa, buli nnaku ekutuuseeko, buli kubonaabona ku waliwo guboogeddeko awo bambi I felt so sad. Nti kituufu yali wakufa naye obugalo babusazeeko, simanyi ebigere babisazeeko, amabeere bagasazeeko. All that is pain. But God is going to erase every tear that the devil has raised in our lives. Akagamba ako nkaagala nnyo nti alisangula buli zziga. Owulira ebigambo ebyo. Naye alisangula buli zziga mu maaso gaabwe, era okufa tekulibaawo nate. Bannange ekyo kikubira. Amiina. So tewaabengawo nate ennaku newankubadde okukaaba newankubadde okulumwa, eby'olubereberye byonna nga bikoze bitya, nga biweddeyo. Naawe yatuula ku ntebe n'ayogera nti laba byonna mbizizza bujja. N'ayogera nti wandiika, kubanga ebigambo ebyo bya bwesige era bya mazima. Abaagalwa, ebigambo ebyo bya mazima. Njagala nnyo newankubadde olunyiri luno lwe lwandibadde luzze before this one. I usually love Isaiah 41 verse 10, which says, Totya. Abaagalwa abali mu kutya, kyo kituufu omuntu gwe bayita relative oyo tojja kuddayo kunyumya naye. Era ne bwajjanga mu birooto toddangawo nti ate maama yandoosezza, ate muganda wange. The Bible says they are dead. Era ekyo kigobanga mangu nti oyo taliiyo. Naye akugamba nti totya. That is the last, one of the last, the second last verse which I would like to use. But akugamba in Isaiah chapter. I like that verse so much because it is a verse that usually gives me much comfort as I go through life. Agamba bwati nti totya kubanga nze ndi wamu naawe. Katonda yayogedde. Abaagalwa okufiirwa kwazze era toyina kyakikolera, kyabaddewo kibaddewo, naye lwaki toyina kutya? Kubanga nze ndi wamu naawe. Because God lives, you can face tomorrow. Njagala okubaza abaatesitese program, ennyimba zonna ze bakozesezza zabadde nnyimba nnungi nnyo ezituwa essuubi. Because he lives, you can also live. By the way, I remember I asked God 2 questions after I raised the other experience erije mbagambi. Ne mugaa kati Mukama tugenda kubeerawo tutya without this person. Nangamba refer to the first questions. Nze nabaleeta mu nsi
kati ekyo naawe njagala nkikugambe Katonda yakuleeta mu nsi, Katonda yakukuzizza n'akutuusaawo, Katonda yakubeezezzaawo mu mbeera zonna, n'aŋŋamba I am around. Era njagala okukakasa buli muntu yenna ali mu kusinza kuno, Katonda waali. You are not alone. God is with you as you go through whatever you have to go through. As the pain comes back, as the memory comes back, remember, you are not alone, but God is with you. Kyavudagamba nti totya kubanga nze ndi wamu naawe. Naga tokeŋŋentererwa. You will feel like you miss that person. You feel like you would have done this with that person. But why don't you have to kukeŋŋentererwa? Aga nti kubanga nze Katonda wo. Nze nakuteekawo, nze nvunaanyizibwa wendi teweeraliikirira. N'ayongerako nti naakuwanga amaanyi, abaagalwa Katonda abongera amaanyi kubanga waali ate yagalina. Nja kukuwanga amaanyi. Weewaawo n'ayongerako naakuyambanga. Omuntu oyo gwe waluuzinga oba gw'onaaluuzinga abadde alina byakuyamba, naye Katonda y'anaakuyambanga. For those who have lost spouses, agamba ye mwami w'abo abatalina baami. He is the spouse of those who are spouse. He is the father of the fatherless. The Bible declares, and really he does it. Njogeddeko ne bannamwandu bangi ne bagamba sigamba nti obulamu bwa nnamwandu bulungi, naye njagala okutestifyinga nti Katonda abadde mwesigwa atulabiridde n'okusinga gundi we yabeererawo. God has proven over time and again that he is really faithful. Mungeri efaanana bwetyo Mukama n'abeera mwesigwa, n'agamba nti naakuyambanga, weewaawo naakuwaniriranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Abaagalwa, nsaba Mukama atunyweze, nsaba Mukama abeere nga abeera naffe mu byonna newankubadde nga tufina bye tufunye. We have lost our relatives, we have but God is with us in all that we are going through.